era eddaame lyange ligamba nga banzi kati boogera nga kekigambo State House government oba Okero House. This where I lost omukoyankuba nga balina emisango gyabwe babavunana organism ate obutambi bwebubi. So I tell you, younger people, first of all, yes, read a lot. Yes. Get information. Yes. Negati oyinza n'okusanga kamba buli. Oyinza okusanga mu nga temusobola kugula kopi y'amawulire edde. Kati ate mukali muli compensated. Mulina social media. You are lucky. But do you download? Tulina TikTok. Oya TikTok ojogerako. Jemba buli TikTok ebyo zibimanyi. TikTok. Simanyi wabadde ku TikTok nze sibimanyi. No. Do you think I have time? Atenga bakwagala okufa. Yes, but I have no time. Nze I write kati n'ekitabo kyempandiisa. Kibalagi. Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ate atanaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna nga bw'ogategedde nga bwenzize okubanga nga kuwa omukulu amanyiddwa nga Joseph Tamale Mirundi Senior amaze okubanga ava mu bulamu obwensi eno mawulire genkuleetedde nkya y'olunaku olwaleero si malungi newankubadde nina okubanga ate nga kuwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero essaawa zibadde ziwera 5 n'eddakiika 4 ezikeseza ekiro eky'olunaku olwaleero njagala okutegeeza Tamale Mirundi Senior n'aba nga yassizza ogw'enkomerero ngenda kujja nkubuulire yafudde ki oyina by'obadde tomanyi weetaaga okubanga obimanya waliwo ebyama ebizuuse byenjagala okubanga nkuwa mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga nsonga yonna genda otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga ate etambula buli muntu yenna n'abanga afuna amawulire gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo so kakati kamala okubanga ate nnywamu olwendo lw'otuzinga era bulijjo nzije ate nkuwe ebikwata ku Tamale Mirundi yaani yazaalibwa ddi afudde ddi kyekimusse biki byobadde tomanyi ebyama bizuuse mukutu gwa Red Zone TV Sabambulidde Patrick nze ndiwo genda mu comment section teekamu obubaka nkuleetere emboozi ate nkulage ne famire ye batabani be boogedde ki Tamale Mirundi Junior ayogedde ki Tamale Dokita mutabani w'omusawo ayogedde ki mukutu gwa Red Zone TV kanzije mbeere ng'ate mbikutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, embeera bwetyo bweri Senior Tamale Mirundi amaze okubanga ate assa omukka gwe ogw'enkomerero naye nga bwenkugambye njagala kubanga nkuwa ebimukwatako ebitonotono ate nkuwe neki ekimuviiriddeko okubeera ng'afa. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ssaawa zibadde ziwera nga 5 ez'ekiro n'eddakiika 4 Tamale Mirundi Junior n'agenda ku mukutu gwe n'ateekako eggulire eryo era ya breakinze amawulire g'okufa kwa kitaawe n'ategeeza eggwanga ky'omukulu amaze finally nassa omukka ogw'enkomerero wabula abadde tannafa nnaku nga 2 eziyise nnaku 2-3 Tamale Mirundi Senior kigambibwa kyabadde yatereera amaze ebbanga eriweza n'omwezi n'okusoba ng'ali ku kitanda ate ng'ali mu ICU oba intensive care unit nga bamuwa obujjanjabi obuli special oluvannyuma lw'okuba nti yafuna obuzibu mu mawuggwe ge. Kigambibwa nti Tamale Mirundi Senior ono oluvannyuma lw'okuba nti yafuna obuzibu mu mawuggwe babadde bamuteeka mu ICU ng'ate ebiseera ebisinga abadde abimala ku oxygeni. Tamale Mirundi Senior kigambibwa nti mu nnaku nga 2-3 eziyise abadde yatereeramu era nga balowooza ti essaawa yonna agenda kubanga asiibulwa wabula ekiro ekikeseza olunaku olwaleero zibadde ziwera ssaawa 5:4 n'atandika okubanga ayisibwa bubi bagenza okumutwala okumukebera nga mu mawuggwe muzzeemu amazzi nga bw'omanyi abadde mu ddwaliro ery'ekisubi
era ne bakola ekisoboka okulaba nga banuunamu amazzi ago mu mawuggwe. Wabula ebyembi bagenza okutandika okunuuna amazzi mu mawuggwe ga Tamale Mirundi Senior, bagenza okulaba nga ate ekivaayo si mazzi wabula nga musaayi gwe guva ate nga gwe gufuluma mu kye babadde balowooza nti musaayi gwe badde balowooza nti musaayi nga ate gwe gufuluma mu mawuggwe gwe badde balowooza nti mazzi. Tamale Mirundi Senior bugenza okuwera ssaawa 5:40 finally nassa omukago ogw'enkomerero. Kigambibwa nti ku batabani be kuliko omusawo amanyiddwa nga Dr. Tamale, era y'omu ku bamubaddeko ebbanga lino lyonna ebadde bamujjanjaba. Alina families ez'enjawulo era wawulirako emabegako awo nga families zino zirinamu okulwanagana okutonotono, ng'abamu bagamba ffe tulina okubeera naye, abalala nga bagamba ffe tulina okumujjanjaba paka Tamale Mirundi bw'amaliriza ng'ate afudde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tamale Mirundi ono gwatamumanyi mu mwaka gwali gwa 2003 Museveni n'amulonda okubeera press secretary oba omwogezi wa Museveni yennyini. Tamale Mirundi Senior n'amulonda mu kifo ekyo, wabula kigambibwa nti yamugoba mu mwaka gwa 2015 oluvannyuma lw'emyaka 13 gye yamala ng'akola mu kifo ekyo. Tamale Mirundi ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1964 era waafiiridde ku mwaka gwa 2024 mwezi ogw'omunaana nga 13 abadde awezezza emyaka 60 egy'obukulu. Baamuzaalira sayidi z'Eraakaayi newankubadde ng'abadde abeera eno sayidi ez'e Kampala ng'era womanyi ebyemirimu. Ngenda kukubuulira yajja atya mu Kampala. Tamale Mirundi baamuzaalira ku kyalo bakiyita Matale Kalagala, ekyalo kisangibwa Kaliisizo Town Council mu disitulikiti ey'Ekyotera. Tamale Mirundi Senior nga bazadde be ye Mole Mirundi ne Tamale Mirundi. Kigambibwa nti Tamale Mirundi abadde mwana wa 9 mu baana aba famire eyo. Tamale Mirundi yajja mu Kampala mu mwaka gwa 1979 ng'azze okusoma secondary ku Lubiri SS. Abamanyi Lubiri SS esangibwa sayidi z'Ewakaliga, wabula yali ali mu senior ey'okusatu ku Lubiri SS. Olw'obukujjukujju n'amagezi ge yayina, Tamale Mirundi yatandika okubeera omuwandiisi mu mpapula ezimu ez'amawulire. Olupapula olumanyiddwa nga Mono newspaper n'olupapula olulala lumanyiddwa nga Reporter yatandika oziwandiikira ng'ali mu senior ey'okusatu ku Lubiri SS. Era bwe yava eyo n'ajoyininga Makerere University, eno nga gye yafunira diguli mu by'amawulire oba Bachelors of Mass Communications. Tamale Mirundi abadde musajja nga yasoma amawulire ate nga musajja munnabyabufuzi era nga yasoma politics ku mbeera eyo yennyini nga gye nnyinza okuba nga ate nkuwa. Nga bwe nkugambye nti yajja mu Kampala mu mwaka gwa 1979 okujja okusoma secondary era nga yasomera ku Lubaga SS paka n'agenda paka Makerere yatikkirirwa mu mawulire ne mu mass communication ne mu politics mu mwaka gwa 1990 mwaka gwa 1998 mu mwaka gwa 1998 ono yalekulira empapula ziri zenkugambye ze yawandiikiramu n'azivaako. Olwo oluvannyuma ne wayita akabanga katono Museveni n'amuappointinga n'amufuula omwogezi we spokesperson era n'abeera nga ye secretary of press avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire. Mu ddwaliro ery'Ekisubi Tamale Mirundi Senior gy'abadde kigambibwa nti abadde amazeeyo akabanga akawerera ddala emyezi gibadde gitandise okuba nga gitambulira ddala okutuuka mu myezi 2 gy'abadde amaze mu ddwaliro ery'Ekisubi ng'aweera ennemba n'obuzibu bw'abadde yafuna mu mawuggwe. Tamale Mirundi kigambibwa nga bwe nkugambye nti ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero baatuuse ne bazuula oluvannyuma lw'okuba nti abadde ateredde era nga balowooza bagenda mumusiibula. Baatuuse ekiro obudde ne bulwadde ne butabuka bagenda omumukebera ng'alina amazzi mu mawuggwe. Mu kwagala okunuunamu amazzi bagenza okukizuula ng'ekyamazima si mazzi nga musaayi gwe guvaayo. Tamale Mirundi abadde alabika nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo nga bamu-interviewinga era obufaananyi butambudde nnyo. Abamu ku bantu abadde basinga okumu-interviewinga abadde Kasuku, yabadde atera okuba nga alabibwako ng'ayinterviewinga Tamale Mirundi era obufaananyi butandise okutambula nga weebuuza Kasuku kiki. Yalabikirako wano ne Jjajja Ichuli Kasuku y'omu nga yamu-interviewinga emirundi ekisinga obungi. Jjajja Ichuli ebyaddirira wabimanya. Yaddamu n'alabikako ng'era y'omu yasinga oku-interviewinga omugenzi Paulo Katolu Bwama era bigenza okujja nga bivaayo bwe bityo. Kakati Kasuku abadde ayinterviewinga nnyo Dr. Senior Tamale Mirundi nga wetwogerera naye amaze okuba nga agenda.
mawulire gannaku genjagadde okubanga nkuwa enkya y'olunaku olwaleero abadde mu ddwaliro ery'ekisubi eno jasiriza omukka gwe ogw'enkomerero gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Genda mu comment section tekayo obubaka tugenda kubanga tujja nabo ate mu mawulire gaffe agagenda okubanga gaddako maaso awo nga bwe tutera okubeera nga tukikola. Obubaka bwe twafunye olunaku lwajjo tebwabadde bungi naye nga neebaza mwenna abasobodde okubanga mubuteekako. Alice King we bali kubanga koli message yatuuse. Isa Lwanga nawe bali kubanga koli message yatuuse. Kabonge Martin message twagirabye. Brian Martin message yatuuse. Brian Heavens message yatuuse bali kubanga koli niyo natata dekoli nya. Darling Chigongo Silvia message zatuuse bali kubanga kwoli message yo yatuuse. Mama Kevin Switzerland message yatuuse n'abalala mwenna abasobodde okubanga muteekako obubaka. Ebifaananyi bingi tubadde tusobola bikuwa wano naye nga omanyi ensonga za copyright tubadde tusobola kubanga ate tubiteekawo byonna kyova olabanga tusazeewo okubanga amawulire tugakola mu ngeri eno kubanga ebikwata ku Tamale mirundi bingi bye tubadde tusobola okubanga tukuwa. Mukutu gwa Redzone TV we bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebamule Patrick Nzemberawo kubanga ate nkuweereza njagala kubanga ate nkuleka wano tuwuliziganye mu updates eziddako tugenda kujja n'amawulire ag'emirundi egiwera oberenga byonna obimanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.